Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, essuubi lya Uganda lye tulina, omukulembeze w'abantu, awuliriza bannayuganda, ategeera bannayuganda era amanyi bannayuganda kye baagala. President eyalondebwa bannayuganda, ayagalwa bannansi, bannansi gwe batunuulidde okulaba nga batwala mu maaso. Gwe gwe tulinamu essuubi Mukama waffe, gwe gwe tulinamu ekyokuddamu. Tetulina walala we tuyinza kwekwata, wabula twekutte ku ggwe gw'alina ekisinga. Era tusaba Katonda akutukuumire, akutuwangaalize, akututaasiza abalabe bo ab'ewabweru n'ab'omunda. Tumanyi bangi bajja ne bakwezizikako nga balina bigendererwa byabwe bulala, naye era olumala munnange bavaayo ne beeyanika, ensi n'ebategeera nti be bano abalabe betubadde tutambula nabo, betubadde tusiba pulezidenti, tambula n'ono mutuufu, munnange si batuufu, balina bigendererwa byabwe birala, era Mukama abalondamu n'abatulaga. Mukama waffe Kyagulanyi, twongera okutegeeza n'okugumya nti tukyali wamu naawe, olutabalo tukyalutambuza ate era tujja dutuusa. Wuliriza bulungi. Tumanyi bangi nti baagala otumalamu amaanyi, bangi baagala otulowooza nti tetusobola, naye ate tulina okukkiriza nti tusobola nga tutambudde wamu naawe, era tulina okukkiriza nti tujja kutuuka gye tulina okutuuka. Weewaawo obusozi mwe buli, emigga mwegiri, naye ate tusigadde nga tuli bagumu era nga tuli b'amaanyi. Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mu kaseera nga tusigaza essuubi lyo gye tuli gy'oli, twongera okutegeeza nti tukusaba oyongerera amaanyi mu kuguma, tujja kutereeza eggwanga, ebyaffe bijja kukyuka, bye tulabanga ebitasoboka ate munnange bijja kusoboka, era tujja kutambula tutuuke abalala gye balowooza nti tutuukeyo. Era odde ebyaliwo bibeerewo nga bwe byali, ate obeeyonga okuba emimiro nga tutaddewo na mbeera yonna nti wabeerewo ebikyuka. Actually nze mba ndowooza nti gwoba okozesebwa, bwobanga tukozesebwa oyinza okuba nga oliko emmando embi, tosobola kuŋŋamba nti bye tuyiseemu byonna era byoyagala bigende mu maaso. Walina okubaawo ebikyuka ebimu, kubanga olwo naga nti ate ffe tuli batono aba opposition tunaabisaawo tutya. Mubeera mutya mu parliament ebbanga lyonna? Mwetaba mu kuyisa embalirira, mwetaba mu kuyisa amateeka ag'enjawulo, ago mugateesaako mutya? So oyala kuddayo mu kalulu mu mbeera ya kutuusa mukolo n'ogwo omukolo ogwo gwe tulinda omulala? Gwe agamba nti obudde bugenze oba abo babakozesa bukozesa, njagala ompite naye tutuule wano yatuwe plan ye, nze yange njiwadde. Tutugirambulule tuzuuleko ani atamanyi kyakukola, yeetaaga okusomesebwa, n'oyo ayinza okubanga ddala ali mu kinyumu. Nze ndowooza nti obudde we buli okubaako ebikyusibwa. Tuyinza obutaggulula buli kimu, ne waliwo ensonga ezimu nga ddala nyangu. Ekimu ku proposal gye nnyina nti bannayuganda abali eweeru bakkirizibwa okulonda. Ekyo ekirowoozo kikwetaaza kumala genda ku mwezi. Obufuzi bwa Uganda nti baagala ebintu ebyangu, era nawulira nti kakati abo balabika baala kuyambako gavumenti mu kuleeta amateeka. Wawuliddeko naawe? Ndowooza ebyo by'obufuzi eby'ekibogwe. Era njagala bannabyabufuzi naddala baagala enkyukakyuka. Kyenzikaanya nabo nti byonna sisobola bikola ki kubikola, naye n'obudde obutuulwa okutunulira ebisoboka okukolebwa nabo temubulina. Simanyi na bannabyabufuzi engeri gye balootamu, baloota balogootana bakola ki? Omanyi Omuganda agamba nti embuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Gwalaba vidiyo eno, eyo handwriting togimanyi, kyogamba tomanyi nannyini mukono gwawandiise script eyo oba gwawandiika script eyo. Eyo script ono gyali mu kuvuga essaawa eno ye script Dr. Kizza Besigye gy'abadde ng'avuga. Akalulu tekajjaako Museveni, naye wakati mu kugitembeeta wabadde ngawo ebibuuzo bingi nnyo Dr. Kizza Besigye by'alina okwanikula, kuba buli lwabadde ng'akireeta nti akalulu tekajjaako Museveni nga tumugamba nti naye ballot paper gwagirinnyeeko emirundi egisoba mwena, lwaki lw'otagirinnyeeko oba lw'otalabikiddeeko? Lw'okiraba nti akalulu tekajjaako Museveni. Lwaki akalulu tekajjaako Museveni nga nze ntuuse okwota? Lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza nasswi? Eyo handwriting ya Dr. Kizza Besigye, eyo handwriting ya Dr. Kizza Besigye.
bino ebigambo bya Dr. Kizza Besigye era kabonera akesimbalala nti yabyogeranga mu mutima mulungi wabula yayinanga mission ennene y'ensonga lwaki ye bwe kyamulemye okutembeeta obulungi olaba nga bakiwadde empuuga y'abaakitembeeta baagala bannayuganda basigalaawo mu bbanga akalulu babagambye tekajjaako Museveni kyokka bo bennyini nga tebabateereddeewo mbeera ejjakaawo Museveni n'osigalaawo ng'otaayaaya tubeeremu eyo embeera ey'obutabaako na kye twekolerako yadde kye tulowoozaako yadde kye tuzzaako woli wagamba nti akalulu tekajjaako Museveni naye ate nga si mweteefuteefu kuleeta fomula ejjako Museveni oba kuliidinga bantu kugenda ku nguudo bajjeko Museveni babeera baagala kubibeetamya bannayuganda baagala musigalaawo nga muli mu bbanga bakitawe nga mutaayaaya butaayaaya baagala mwekyawe baagala bibatame ensonga z'ensi yammwe zitandike okubanga nga tezikyabakwatako mutuuke ne ku mbeera egamba nti ajja yajja mutuuke obbikwasa Katonda nti afuga yafuga Mukama Katonda bw'aliba ayagadde aliba tuwonya kuba oli akugambye nti akalulu tekajjawo Museveni naye nga taliidinga nga ko revolution yonna ey'okwekalakaasa era nga tagezangako yadde ku fomula y'okwekalakaasa tusobole okugjawo Museveni nga nebbanga ate ye yabeerera wagamba nti we tumala okulonda then tutuule butuuzaawo tulinde ekiddako neera tulinde okulonda okuddako ne weebuuza buli we twamalanga okulonda mwategekawo wookotuwaaka etaalimbi era mpuuga oyo ye yagikuliranga ne wookotuwaaka eyo era yagikwata bukkolokolo n'agitwala ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni okwekalakaasa kusobola okuggyako Museveni naye ate okwekalakaasa kwonna nga tekugjeeko Museveni kuba kufiiriza bannansi bw'okola okwekalakaasa making sure nti tusimbudde lumu kubanga Dr. Kizza Besigye bwe twavanga mu biseera by'okulonda waabeerangawo ekintu kye watuuma wookotuwaaka naye wookotuwaaka eyo teyajjawo Museveni ate teyayavuwaza gavumenti wabula yayavuwaza bannansi His Excellency Bobi Wine yena jane strategy nti sigenda kwavuwaza bannansi wabula ngenda kwavuwaza Museveni buuza atya amaanyi ga Museveni gamuli mu ssente oba gamuli mu mundu naye bw'oyogera ekigambo ssente oba ozingidde mu byonna kuba essente ze zigula emmundu essente ze zigula bampuuga essente ze zigula babwanika essente ze zigula abakazi b'e Bashiri Mbaziira essente ze zigula n'ameketa amannyo twaha Kagabo kakati tewali ngeri yonna gy'osobola kubeera na mundu gy'osobola kubeera na buyinza nga toyina ssente His Excellency Bobi Wine n'agenda wonna mu nsulo za Museveni mwe yasenanga ssente n'aziiwamu amazzi kitegeeza Bobi Wine akoze olutalo olw'ekiyeekero olutali lwa bijambiya yadde okuyiwa omusaayi nkiddamu Bobi Wine akoze olutalo olw'ekiyeekera ku gavumenti kyova olaba abawookotuwaaka Museveni temwamuwemuzaako Museveni temwamwogezaako bigambo bitajjansa era teyabagambako nti muli public enemy number 1 era teyabawooningako nti ngenda bakulashinga naye Kyagulanyi bamuvumye ebivumo bamutuumye omusiyazi public enemy number 1 nani patriotic n'ebirala bingi nnyo lwansonga yalinnya mu kkubo lya Museveni erya ssente amukozeeko obuyeekera obw'ekigezi si buli lutalo lwonna nti tulina kulwanyisa maanyi y'ensonga lwaki Museveni agaanye okuwa mutabani we obuyinza kubanga ebintu byabikozesa maanyi talinaamu kapaati kagamba nti wano obwongo bwetaagisa tukkirize buli we twavanga mu kulonda twakozesanga amaanyi naye wakati mu kukozesa amaanyi tegaatwala gavumenti wakati mu kukozesa amaanyi gasaanyawo bizinensi z'abanaku abasookerwako amaanyi ge mwakozesanga waliwo abakyala nga ye mutonninnyira oyo kapito waaba awedde yalina kapito wa mitwalo egi wagulako emine gy'amatooke n'agulako kiro y'eryenda n'agulako butto wa 5 n'agulirako mundalasiini n'agulirako ekikopo ebidomola by'amazzi n'afumbirako caayi n'agulako akasigiri n'agulako amanda nga bw'ateekaawo n'asimba sigiri singa enkuba etonnya ne kwolwo enkya tagenda kukola
singa enkuba emuyingirira ku olwo n'efudemba olunaku lulamba enkya batagenda kukola kubanga Capital Way atambula naye ku kigaali ng'aveeka gy'afumbidde okuleeta emmere yo ku katale kaatonninnyira waagitundira oleseti ya gaasi. Bw'olina nno embalirira ekyo tokyerabira, gw'olina embalirira oleseti ya gaasi toggyeko Museveni ono omuttidde bizinesi kiryokke muttire bizinesi nga kiggwa kubanga ne mu lutabaalo lwaleeta Museveni waliwo abaaliirwa ente naye wakati mu kuvaayo mu 86 mu Kasaka Eweero baali bamativu nti kasita kigguse wadde nga kye baggusa tebaamanya kyali mabega waakyo. Kakati abahooko tuwaaka musooke mutuwe ku juice eyava mu bwegugungo. Sigambye nti obwegugungo bubi naye ebiseera ebisinga ekkubo munnange mwe yalemeddwa okufunira ettuufu oba okunogera ettungulu ate nze sisobola kulikwata kubanga eyo omulaba aba alimanyi n'okugaana liba lyagaana ate n'okukona liba lyakona. Bw'oba ku mulembe gwo oyina strategies zo naye kyannaku nnyo nti ne ku mulembe gwange oyagala nkozese strategies zo nga ggwe yalemwa. Oyagala nkozese strategies z'omuntu eyalema. Mu kitabo ky'omusiru bakoppamu nze nasomako ku sukulu eyo Mabanda Butambala wadde nga saagenda wala nnyo naye mu kitabo ky'omusiru tebakoppamu. Ekyo ekitabo kye mwagala tukoppemu kya muntu eyagwa. Omuntu eyagwa ekyomusanvu bamukoppa, omuntu eyasigala mu kibiina bamukoppa. Nedda tetugenda kukoppa mu kitabo kya musiru. Bannange mwalina strategies ezammwe weewaawo mwagezaako, sigenda bakkakkanya nti temwagezaako era sigenda kubanafuya nti temwagezaako. Mwagezaako naye eyo emberenge efudde tetuyinza jikamuza muntu y'omu eyaseeri. Gwe kasita tukuwa amenvu okutukamulira omubisi emberenge n'ekufaako bw'aba wakyaliyo ge tuwanise ate si ye gwe tuyinza okugiwa okugisogola endala naye obeera ogenda kugitta newankubadde embereberye empaawo etammuka naye eya Dr. Kizza Besigye teyammuka. Si musango gwe mbw'oba yassa omukono teyakunya bulungi menvu naye wakati mu kusogola omubisi tetukozesa maanyi mangi nnyo, tukozesaamu ne ku mutwe ate n'omukono guditamininga nnyo ku mubisi ogunammuka. Nkiddamu, n'omukono guditamininga nnyo ku mubisi ogunammuka. Waliwo omubisi ogutasobola kummuka si lwakuba nti amenvu gabadde gakyali mato, si lwakuba nti amenvu gabadde gayiseeko nnyo, naye ng'omukono ogwo tegusobola kunyiga emberenge kummuka. Kakati omukono ogwalemwa okunyiga emberenge nemmuka bwe gutuwa amagezi ku nnyiga y'amenvu tufunemu emberenge. Nedda, newankubadde embereberye empaawo etammuka naye neeyammwe tegenda kummuka. Nga bwe ntandise nga mbagamba nti embuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Kakati olwaleero mpuuga ali mu kukyaakyala n'atera okufa naye ndowooza mutegedde baani abamu badde ng'emabega. Ebigambo bya mwami Dr. Kizza Besigye tebyali bigambo bugambo wabula yali missoni ng'era yenna alemererwa tusobola okugiwa omulala nti owange wiiyo gitembeeta ogyongereyo. Handwriting eno gye ndi mu kulaba olwaleero yeya Dr. Kizza Besigye yennyini. Abalidde ababadde ku ballot paper abakufu be bali mu kuduulira gwe omunaku abalonda nga bulijjo. Teweerabira nti bakiraba essuubi lyabwe ttono okudda kubanga mpuuga yeegasse ku lubu lw'Ababesigye. Kaakati bamaze okusena amazzi bajjeemu engoye baagala okututeera mu feeses abalala bajje okusena nga tekikyasoboka. Bano abantu banzijukizza Kabaka Sulemaani Katonda gwe yasinga okuwa ekirabo ky'amagezi mu nsi yonna. Ensi yonna bukyanga ebaawo era paka lwerivaawo bazadde babiri bajja bakayanira omwana wange siwo wange nange wange. Kyava agamba ye twemenyera ki? Mumpe ejjambiya tumutememu twalako ekitundu n'oli atwaleko ekitundu. Omukazi yali tazaala mwana n'asanyuka nnyo n'akuba engalo nti ye
wakiri ffenna tumufiirwe bamutememu wakiri ffenna tumutufiirwe buli omu atwala ekitundu kye aziike. Maama n'agamba jjukira ebiseera tewaali byandaga butonde. Maama n'agamba temunzitira mwana azaala omutuufu, n'agamba temunzitira mwana oyo munnange kakole ki kamutwale. Kakati ne bano olunaku olwaleero bali ku mbeerwa yatukifiirwe. Tubalekeyo mu busibe, tubalekeyo mu busibe, tewabaawo abanunula. Ate obaffe tulemeddwa okubanunula wadde nga twali twajja kutunda abatuuze nga tutunda abatunde nga tugumbaaza bagumbaaze. Tewabaayo omulala abanunula. Leka tukyonoone Museveni asigale ng'afuga, bo basigale mu buyinike ne mu nnaku ne mu kujeera. Beba n'abasajja bammwe, beba n'abasajja bammwe bwe muyita ab'ebitiibwa. Oli n'ayambala essuuti n'akubirako ettaayi n'ayambalirako ebigaalubindi ebiringa ng'ebyabalubbira abakka mu nnyanja, najja kubanga ye wa kitiibwa ng'akimanyi nti temugenda mwanikula. Ayambadde bulungi anyumye, bannange mbategeezaako engoye zibikka bwereere. Engoye zibikka bwereere, engoye tezibikka mize, engoye tezibikka mayisa, engoye zibikka bwereere. Era bampuga bambala ne banyuma, tubayita ab'ebitiibwa, naye emize gyabwe gimaze ne gyerula ne gijja wadde nga bambadde bulungi banyumi, kubanga z'engoye zezisobola okulemesa okulaba munda mu ggwe bwe bwereere bwo, naye amayisa go gasobola okweyoleka ne bw'onaagazibikira otya. Amayisa go gasobola okweyoleka ne bw'ogazibikira otya. Sebo ogambye nti okumala okulonda buli kimu ne kiba nnomo nga tewaliiwo mbeera, oba nti n'amala okwerangira oba buli kimu ne kiddanga bwe kibadde ne tulinda okulonda okuddako. Tumala tutya okulonda nga ne tulinaawo strategy ndala n'otuuka n'omuyita mubatuule naye ku mmeeza bennyonnyole. Simanyi Kyagulanyi kimutuuza ku mmeeza Nampuuga oba kimutuuza mu debate Nampuuga. Kyagulanyi opposite ye Museveni, nsigwe. Kyagulanyi opposite ye Museveni. Simanyi fufa wetuka kuyita Faruku Miya oba ani ono Akimu Magumba batuule n'Ronaldo ku pano beerageko ani asinga okumanya omupiira. Kiba kyabwenkanya, kiba kyabwenkanya. Fufa neita Akimu Magumba oba Faruku Miya mubagenda kutula ne Ronaldo ne Messi bazuuleko ku Ronaldo ne Faruku Miya ani asinga okumanya omupiira. Kyabujjegga. Mpuuga ekyo kyoyogedde pulaani eyo twagirina bwe twali tugenda mu kulonda. Twalina pulaani esukka ku kwekalakaasa okwawoko tuwaka. Pulaani eyo twagirina n'ogikwata bukolokolo era gwe wagigootanya ne banno n'ogitwala ewa Museveni. Kaakati nkubuulira mwe abantu mutunuulira Mpuuga mbu tumukuba lwa 5 byokka, neffe obusungu bwaffe n'Empuuga buviira ddala ku ggumba. Pulaani yaliwo oluvannyuma lwa Museveni okwerangirira, ekyokuzzaako twakirina nga kisukka ne woko tuwaka. Mpuuga pulaani eyo n'ogikwata bukolokolo n'ogitwalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu kugitwalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'omulaga n'abagendo gichampiyoni nga byo baakwatira e Kalangala. Era mu kubakwatira e Kalangala n'ab'e Masaka gye baabakwatira baali ku musango gwe gumu. Kale katugambe baalina omusango. Lwaki ab'e Masaka bo baabata? Pulaani wagikwata bukolokolo n'ogitwalira omusajja. Bwe kaba kagaali gwe wennyini gwe wakajjamu oluviiri. Ate essaawa eno oli mu kujejjembukana. Lwaki? Era negiddabe kiti era netugenda lwaki walayira ku olwo? Gwayagala Uganda lwaki walayira? Oyogedde ku kyokutuula mu Parliament kisanja ku kisanja. Lwaki ku olwo walayira? Lwaki wafuuka loopu mu gavumenti gy'omanye eyatubbye obubbi? Lwaki wakkiriza okubeera leader of opposition ng'ate okimanyi yeffe abalina okugenda mu gavumenti? Yes, gwe lwaki wakkiriza? Lwaki wakkiriza okubeera omukulembeze w'abasibe olwedda abasibe abaalaze dda nti beenunudde dda? Lwaki wakkiriza kasajja gwe?
basajja mmwe tulina obusungu bungi nnyo, basajja mmwe tulina obulumi bungi nnyo, basajja mmwe mulekeraawo okugenda nga muteeka obukyafu bwammwe mu nzizi mwe mumaze okusena amazzi. Basajja mmwe tulina obusungu bungi nnyo, mulekeraawo okugenda nga mumansa amanda olw'okubanga mmwe mumaze okwota. Lwaki ebintu ebyo tewabiraba ng'okyali muyala? Lwaki ebintu ebyo tewabiraba nga tonnafuna bya bugagga? Kubanga ebyobugagga ebisinga ate obifunidde wano mu kifo ky'obwaloopu. Wabula lulinga naawe okyeyiiya mwalayiranga bulayizi, n'olayira ekisanja ekisooka, n'olayira ekisanja ekyokubiri, ne ku kyokusatu n'olayira era n'okkiriza n'okufuuka loopo okubeera omukulembeze ow'abasibe bokkiriza nti baawangudde. Lwaki tewabiraba nga tonnakkuta? Lwaki tewabiraba nga tebannakugwamu? Musajja gwe lwaki tewabiraba ng'ensi tennakutegeera? Lwaki tewabitugamba ng'ensi tennabategeera? Lwaki buli amala okufuuka omulambo, lwaki buli amala okugwa, lwaki buli atakyalina ssuubi yatujjukiza akalulu tekajjaako Museveni? Ffenna tukimanyi nti akalulu tekajjaako Museveni, era tetugenda mu kalulu nga twesunze kuwangula Museveni, kubanga ensi yonna ekimanyi nti Museveni tetagenda mu kalulu twamuwangula dda, twamusingasinga dda, naye akalulu kano tetusobola kajjamu ekijjako Museveni. Abakyala mizigo tava buvyeri n'akuba maama Nakato Iwaki yasindika akaana ne koonoona ku mulyango gwe. Bw'oveeyo ogambe ku kaana maama Nakato aveeyo ajje muyombe ne oluvannyuma mutuuke ku kulwanagana. Akalulu tekajjaako Museveni, tulina kye tusobola okakozesaamu ekisingako. Awo mu bangi mwe basuubira. Naye luli bwe twakigezaako olw'okuba wali wa ku lusegere lwaffe, olw'okubanga evvinnyo twaginywanga ffenna, enkoko yali tennakookolima. Peetero wali weegaanye Kristo Yesu. Peetero weegaana Kristo Yesu mu kiro eky'obuzibu. Eteera nga mu kaseera ke kamu tewakoma kyakubeera Peetero Peetero, naye ng'ate era ggwe Yuda eyatunda Kristo Yesu. Pulaani mwazitunda, pulaani mwazikwata bukolokolo ne muzitwalira Museveni. Akalulu tekajjaako Museveni. Bwe twamala twagenda mu gundi mu kooti, ebyali mu kooti wabimanya mbu layisinsi ya Sseggona yali eweddeko nga yeetaaga kuliniwalinga. Bobi n'akwata omusango n'agugjayo n'aguzza mu kooti y'abantu, kubanga yali akitegedde akasente mumaze okukalya. Lwakuba bano abantu beyazzaamu omusango tebamanyi kusoma sigino, badda mu kwambala bikuuta ku mutwe. Tigwe mulamuzi musango guno bamugamba gwalina okulwana, omulamuzi tagenda kukulwanirira. Abo badda mu kwambala bigundi bikutiya ku mitwe, baddanga kwambala byangwe ku mitwe, n'atuula mu ntebe neyeekubya ekifaananyi mbunze ngusaze Kyagulanyi yawangula. So ekizibu kya Uganda kibadde mmwe ne bannayuganda. Ate bannayuganda bo sigenda kubanenya bwongo bwabwe kukona, kubanga mmwe abaali babufumba naye temwabuseesaamu. Yes, bannayuganda obwongo bwabwe sibuganya kukona, weewaawo bwakona, naye lwa nsonga nti mmwe abaabufumbanga temwabuseesaamu. Saawa eno tugezaako okugiringitanya loole za kalitunsi tuzireese, tuddemu tubufumbe bupya, wakiri bufuuke emmere eriibwa, bujje bulungi bufuuke emmere eriibwa tusobole okwenunula. Mwabukonya. Abasajja babadde nga mu opposition, najja nayimirira ku mmotoka n'akuba campaign neyeererejja era n'atukakasa ti Museveni agenda, nga nejjuuzi lwe yagenda e Masaka yali ayagala kugezesa oba abantu basobola okumwongera obululu. Bwe yalabye nga mpaawo yadde omuntu asobola okumulonda, wallahi ya Mungu azzakyusizza olutambi. Akalulu ketwesimbamu tekajjaako Museveni, kannanga akalulu tekajjaako Museveni. Tukimanyi gwe, kati gwe mpuga w'okitegeeredde. Ate ffe abategeevu olowooza tetusobola kukitegeera, but tetulina kye tusobola kukozesa kalulu okuggyawo Museveni. Tetulina. Era abaana b'abantu bakwatibwe, era abaana b'abantu bawambibwe. Gwe wabasibya. That's why mu budde buno tetukyafokasinga nnyo ku Museveni gwe mulaba. Nkiddamu mmwe abagamba nti Museveni mwamuvaako. Museveni oyo gwe mulaba tetukyamufokasingako nnyo, kuba si wa bulabe nnyo kusinga Museveni zimwene ebadde mu opposition. Era olaba bwe tutandise oggikutula ebintu bigenda kutambula. Twagala tutuuke mu 2026 nga pulaani zaffe kyama, nga bwe batuula abana ne bateesa nga kyama, kubanga bonna abaliwo bassa kimu.
ba mu nnyumba emu bagatta ebirowoozo ate si batambuze. Omukazi omutambuze oba wano nga mwebase naye oluvannyuma nga bwe muba wano nga mwebase mu buliri omutima gwe nga gumuli wa Jordan kubanga yalemeramu emize gy'obwenzi. Era enkeera bw'agenda ewa Jordan amunnyonnyola nga bw'obadde omuzannyirako azze omutaase bye watinkudde by'otaasobodde kumaliriza. Ye mukazi omutambuze tatambula butambuzi takoma ku kyakutambula naye n'okwogerera bbaawe bw'atalina maanyi ga kisajja kyokka ng'amuzaddemu ne ku baana ayefuuka emboozi. Eri ewa muganzi we mukwano nywera omulondo nywera sitekombucwa kubanga nzija mpalakasidde onanzannyirako obuzannyizi. Ye mukazi omutambuze kyamukisa mulungi. Tuli mu nnyumba nga ffenna abali mutukkiriziganya era nga tulina omukwano kubanga mutambuze abadde agenda tutuleetera nkumuunye era agenda atwogererako n'okupima amaanyi gaffe ag'ekisajja n'obusobozi bwaffe. Twamugobye mu ddya mpuuga ekirala tandikawo ekibiina kyo. Kyagulanyi yatandikawo no ng'okulonda kwa mwaka gujja oyo Kyagulanyi. Nuupu yagitandikawo gwa mukaaga ng'okulonda kwa mu January. You never be late. Tandikawo ekibiina ekikyo weewabule gwe toyagala kwejjulira. Lwaki obeera mu mbeteza? Lwaki obeera mu migozobano? Mbu banzigyeko walopu banjeko wa kamishona tobeera nga mweyo mbeteza na migozobano. Naawe osobola okutandikawo ekibiina ekikyo kubanga sisuubira nti kitwala yadde ssente nnyingi eziwera obukadde 10 ng'ate wabba 5 okutandikawo pate eyo. Weewabule. Ffe tulina eŋŋombo omugumba tanogali aluzaalo kubanga naye yali ayagala okubuusa ku mwana. Namwandu ntagaba lyakuwangaala baloowo yafaaki. Kakati mu mbeera ng'eyo kola ekibiina ekikyo obudde okyabulina bukyali ku sayidi yo. Weewabule. Ffe tuli banyi banjaga. Ffe boyogera naffe tetutegeera ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tetubitegeera. Ffe tuli b'amakya tetulina kye tumanyi. Kakati ne bw'ona otubuulirira ogenda kuba ofuuyira ndigamulere gwe gwani abuulira abanywi b'enjaga era abatamiivu. Ogenda kuba ofuuyirira ndigamulere kola ekintu kimu bwana. Genda otandikewo ekibiina ekikyo ne bagezi banno. Ekyamukisa mulungi nti buli kye munaakola kigenda gattanga bugasinga oluviiri mu ggaali. Kigenda gattanga bugasinga kyeni kwate oyina bwanika omugezi omukenkufu. Oyina lubega mukaaku omutwe gwe gwagejjanga singa gwali gwante gwali badde gwa mugaso nnyo kubanga muwalimu Abaasi eyali gutundidde mu kilo. Olina Mabike, olina Joyce Baagala, olina baani mwekolamu akabinja nga mmwe abagezi ba kuno ne mwekolamu ttiimu wadde nga mwali mwagala gikolera mu nnyumba ya kitammwe mwagala okuzimba amaka mu nnyumba ya kitammwe. Kakati abagezi n'abagezi mutandike pate yammwe. Ffe tuli basiru tetubitegeera. Naye munaatugamba nti nekkole tulina okukwata olw'okuba tuli bavubuka olw'okuba tuli banywi banjaga tugenda bawakanya. Kakati lwaki mubeera n'abawakanya ate nga babakeereya gye mukoma okukeere obudde gye bukoma okugenda? Mugende mutandike okupate yammwe gasiye buloolo. Mugende muggulewo ekibiina kyammwe. Simanyi oba mumutuuza wano nange ne bantuuza wano asobola babuulira enteekateeka zaalina mu kununula bannayuganda wakatuula wameka gwe kyogamba Kyagulanyi lijjinja erina okukupiima lyokka. Lwaki tewabannyonnyola? Tusiimye nnyo ebigambo bye mwami yeekolera Itongwa. Webale kusomesa ggwanga, webale kubuulira basajja bano. Munnange yo handwriting ya mwami Besigye nange njirabye kubanga ezo direction mwami Besigye mwagala oteeka bannayuganda bwe batyo baagala otubuzaabuza, bwe baagala otujja ku mulamwa, bwe baagala otulowoozesa batujje mu bulavu y'okulonda naye nga twongera obajjukiza n'obategeeza tukyagenda mu maaso n'okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe era twongera obajjukiza n'obategeeza nti Uganda ku lwa bannayuganda n'eggwanga lyaffe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakulembedde twali gye tutagenda kutuuka. Mwe batumalamu amaanyi mulina bigendererwa byammwe ate era twongera obategeeza tebitukwatako.